Mubana ababiri Prima ne Geosteady ani gwogusalira singa tubateeka ku mmeeza ngusalira mukazi kubanga fa abakazi eva fe kifaananyi ekisinga okuweebuka mu public nti omukazi nze bwe nnyo naawe omwenge ne tugwawo munne abantu bonna bagenda bagamba Nalongo yagudde ku kkubo gwe bayinza n'obutakunyumyako si lwakuba nti nze nkusinga amaanyi naye nze ndi mukazi ndi maama nze fe ekifaananyi kyaffe ng'abakyala kiweebuuka speed okusinga ekyammwe abasajja yes. Oba oliawo omwami yayagadde kwesasuza mukazi nti jjukira ku mulundi guli bwe basooka okwawukana omukyala yavangayo ng'agamba yalabirira abaana era ne we yagenda ewa present omu ku radio station emu obategedde yalaga nti omurasta y'omu kubatekinga care of eri abaana kati Geosteady mu post gyakoze alaze nti n'abaana okusaabaza olwaliro yabadde abasasulira fees yabadde abasasulira ebyobujjanjabi n'ebisigadde nti oba oliawo kino akikoze asigale n'ono ono gwazalawa nga n'ekiri mu public kivuddewo nti talabirira abaana anti bino ebigambo kambigambe Geosteady ku lw'omwami wange Geosteady nze njagala nnyo abasajja abaddugavu era Nalongo omusajja muddugavu mulungi nnyo bino mbikugamba ku lw'omukwano gwennyina eri abasajja abo saagala oswaze basajja bafaanana bba wange njagala obe musajja akozesa omutwe gwe nga tannayogera kigambo faanana kyoli tolina kukakasa nti olabirira abaana bokuba babo tolina tukakasa teyina agenda bba kuyambako teri yaba kutuma dembe lyokubalabirira obulungi oba obuki oba obubi teri gogamba nti engeri gye nawandika agreement mu mawulire nti nyina okulaga abantu ensi nti ndabirira abaana era kanzireyo mba proving nti omukazi byayogera akola ki alimba tosobola kuwangula mukazi kino kijje kunze from today tosobola fe mukama yatukola nga tulina ebigambo bingi ate n'atukola ekyokubiri nga twanguwa okunakuwalirwako abantu abalala kuba abaana abo babeera baffe 9 bwabanga Prima yasobola okuwa abaana abo 100% nagamba nti babo ekyo kyebalize Katonda nyina gwe nalabe bajjako obusikanga wa myaka 5 gyokka kituufu kati gwoyina omukisa boyina muyomba tewali mu kigambo kigamba nti abaana bange si babo kitegeeza muweemu akatiibwa ku lwekyo nti abaana bayina baki babo njagala ofaana abasajja ba bulaka bye bakola leka ensooka enyumirizeemu nga bwe nanyumiriza mwami wange kuba nze nzikiza nti yasinga okutegeera tolowooza nti ffe tetunyiiga naye njagala obeera omusajja takola ebyo leka omukyalo ono abantu abalala bajja genda bamutuuza ajja tuuka ategeere nti omukazi ana byatasobola kukola ki byatasobola kukola naye gwe beera ekifaananyi ekirungi eri abaami aba black kwabe basajja bange ye Nalongo wange njagala toddamu kuwandika posti yonna sikulagira kuba sinze nkuzaala naye ku lw'abaana bo toddamu kubaako kintu kyonna kyoprovinga kubanga tewabazaalira mu mawulire tolina gwokakasa nti obalabirira oba tebalabirira balisigala babo era gwokola ki gomanyi nkusabye ensonga z'abaana zino zijje mawulire ago kiki ekireetedde Prima oluvannyuma lwa dakiika nga 6 nga Geosteady ataddeyo post n'agamba nti agenda kubuulira abantu oba abadde ng'abuuza nti Prima oyagala mbuulira abantu biki byokola nga ng'olinnye ennyonyi okugenda mu Thailand, Dubai ne Malaysia then ono bw'alabye post eyo ziri zonna n'azijjayo kiki kyatidde ddala ekituufu kyakola ebweru ng'agenze talina kyatidde emyaka gya Prima gyesalirawo okimanyi nti Uganda tulina abakazi nga beetunda bangi ani abagula basajja kyogamba babasibiddewa awo nja okubuuliza ku baami n'abasakyala ani asinga obungi tesimanyi kubafa abakazi tetuyenda ate nga nze kyemmanyi kakati ayenda bamukwata na mukazi kati anti ayenda ye muka omusajja omuntu atalina musajja aba tayenza aba anoonya alina okuba owuwe nze bwe bansanga n'omusajja mba nyenze ate kitasobola kubaawo kuba simanyiiyo omusajja ayinza kufaanana Nalongo kyogerako n'omutima nebempya nga gunnuma talina mwagala wakufa naye saagala amulaalike ng'amutiisatiisa kuba bw'aba yeesobola omwagala ng'ategedde byakola ng'agenze eri alowooza abalala banaalemwa mutyo mwagala nga ye yasiba omutima nti ye yava waggulu ebyo byonna mpunzika nsaba Geosteady nkujjukiza nze nno siri mukwano gwo si lwakuba nti oyimba bubi nedda
lwakuba nti situmanyiganye nti tubeera mu kitundu kimu nti twesanga ne tukola ki ne twebuuza naye nkumanye nti oli musajja muyimbi mulungi ate ekirala oli musajja weeyita ekigambo kyempita bba wange nti black man nze nali ndowooza nti black man nze muyina nakizuula nga gye muli bangi kati nkusaba era nga nkwegayirira ojja emboozi ya mukazi wo n'abaana ku mawulire nkusaba ogusembayo beera omusajja omuganda atasamwasamwa na biki bw'oyogera ku muganda ate oli amugambye mbu abaganda tetutegeera Prima bw'agambye tewali mutawaana kale ye ka presenting ekitiibwa ky'abasajja abaganda nga bba wange kyemusaba presenting ffe suuze wano kujajinga busiru bwe njagala presenting ekifaananyi ekyo nti oba musiru nze simanyi kubanga oli yalwa naye mu nnyumba yamanyi obusiru bwa kati lowooza nnyo ku kintu nga tonnakikola bambi olowooze naku birungi ebiyinza okivaamu olowooze naku byafekitinga ki eri abantu ababeetolodde nga muvuddeku mu abameka kumu ababiri njagala nga mwasobola okufuna amagezi agateesa mukole vidiyo ku lw'abaana bammwe era bwe njagala mufune amagezi agasobola okwesigaliza ebyo ebikyafu bye mwemanyiko ku lwabaki nze bingi bye nandibadde nsobola okukola ne buli ndowooza ku mwami wange n'abaana bange ne ŋŋamba nedda ekyo nkirese kusanga omuntu n'akukola ekintu n'ogamba bannayo bamuddemu kigambo ki ne buli ndowooza ku musajja wange n'abaana bange ne ŋŋamba musonyiye sobola okulizavingira omwana wange ekitiibwa kino baleme kugamba nti Nalongo n'akola bw'ati omwana wange kijja mumukosa nnyo okusinga nze akikoze eki akikoze nsaba n'abazadde abalala mulabire muwulirize ekigambo kino bambi ti nga tonnanyiiga kusalawo nsalawo mbi lowooza ku baana bo ekintu ky'osalawo kibateekawa kibongerako ki era kibayamba ki buli muzadde kibeere ekyokuyiga bambi sisobola kukusiibulako enfunye omukisa ogukusiŋŋaana ne sikugamba ku ntalo ez'abaana ab'obuwala abasusse okulwanira abasajja ennaku zino ng'ekintu kikuze nnyo level again buli lunaku tufuna obutambi abaana ab'obuwala beekuba ate kati babateekamu akayimba k'omwana awo beekuba emabega waliyo ka sawundi mwekube naye bannange omanyi simanyi bwe ngenda kunyonyola baana bawala abo bato mbategeeze nti valeyo y'omukazi etandikira ku buwala bwo kati bw'oba ku buwala obwo olwanira omusajja onaagenda okwenkana nga Nalongo ng'oli mukazi ng'abeewa mwe baggabirako kyapa okutwala abamu enjola ziba zaggwako dda nga baggabirako bintu bikalu omusajja okugamba nti nkwagala bawala mwe mwevaliwinge omusajja omulwana titegeeza mbu nno lwakwagala ennyo nedda waba yakulekeddewo banenze n'abakazi mbatenda buzira nze waliwo ekintu ekikola omusajja kyasobola okukola nga n'amaanyi agavaamu ekigambo nga okusinza ku kyakoze nga ntemye entegetege n'amagulu nga sisobola yadde okwogera nti bo okkiriza bukkiririzaawo nga nyina kugamba nti kino Nalongo kyokoze alihamudulillah kati nze mbeewuunya n'osanga omusajja nga yasobodde okukulekawo n'aleeta omukazi omulala mu nnyumba n'ofuna n'amaanyi agalwana oba oli awo kiba kikulumye ng'omukyala olaba omusajja ajoze nnyo kikuluma ki ke kabonero akakulaga nti mu byeyeetaaga toliimu oba olina kyobulamu ne mu byeyeraliikira tokola ki toliimu kuba nsiba mbagamba nti omuntu atatya kukunyiza aba tatya kufiirwa watuuka okusitulira n'ayita ku mayumba nga waliwo n'agaba gayita guest house ageebakibwamu n'aleetera ddala wano wamanyi nti naawe wojja Nalongo waaba nti kati nga bwe tuli wano nti Nalongo ennyumba yagizimbira mukazi nze n'atatya n'agera nga ngenze mu ttawuni n'akunumbya omukazi yonna gy'amugje n'amuleeta wano anti nze n'amaanyi agalwana mba sikyagalina kuba aba avudde mu kuntyoboola n'ava mu kunjolongola n'antuuza mu ttaka ekyo kyokka kiba kikutudde kimala era nze bakazi mmwe mbatya nnyo kikulaganga omusajja oyo aba akuyambye okukulaga nti saagala kumalira budde noonya aba n'akwetaaga abaki abalala kyokka ate ono atakwetaaga era gw'olwanira era asooka kutaasa ono gwe yeetaaga ebiseera ebisinga bakuba bakazi bannaabwe bakimanya musajja tebasobola tukuba lwaki basooka kuba bakazi anti ntegeera ayicu ntono teri mukazi ayinza kwana Nalongo nze nzikiriza nti omukazi yenna alina ekiika Nalongo yaba yamukoze eki yaba yamukwanye lwaki odda ku mwana w'abandi omutulugunya gw'otamanyi bigambo bye bamugambye osanga omusajja yamulimbye nga nange twayawukana nadda oba tanneetaaga kati gwe ng'odda ku mwana w'abandi ng'okola ki ng'owuttula abakazi mwezuule just
mulekere okuba n'abantu bemukako obukasa ebintu ojja kubirya sijja bbiri ojja kubirya batuliisa bintu omuntu mbeera n'omuntu ayeesunga byogenda okumuwa asobola okugamba nti bannange abantu mbatabadde era omukazi omumpi oyo mumuleke babanga bbaawo takiwulira Nalongo tomukaka kukiwulira okubye nnyo no mazima kale Nalongo njagala omulundi oguddako topiki gye njagala eremye abakazi n'abakyala okutegeera twagala otulambululire omuwala yaani ku mukazi cause abakazi n'abawala kiganya okwawukana era otwawulire omuntu alina omukazi kiganya okwawukana wano mu Buganda oba eri mu nnimi ze tutamanyi mu ntegeera yaffe era ojja kitulambulira na Buganda ndowoozo tusinzire ku buwangwa kuba omukazi ennaku zino n'omuwala abantu tulemye okubyawula bba wange ne muganzi wange era nakyo kiganya okwawuka girlfriend boyfriend husband fiance okay awo njagala tutandikira olunaku oluddako tewali mutawano nina kati tutumaliriza na bubaka eri ono atali mu ntalo ali eri asirise bano beekuba ono eyazaalako omw asirise era ntwala omukisa omutegeeza nti yeebale kwolesa kifaananyi kyamukuza bulungi atanyikire kusirika omanyi omuntu ng'olina kyomusingako yakusojja era nze abakazi bonna mbakubiriza bw'olabanga omuwala yenna kabe ng'abadde mukwano gwo n'akwogerako bubi oba n'olabanga olina kyomusingako kozesa ekyo kyomusingako omulizaavingirawo omanye nti ono musinga obuddugavu kyekimuluma oli muntu atizigo omanye nti kyokutte kitegedde ogambe ono musinga okugonda omubiri ate ye akalubanga abasajja kyekikola ki kyekimwawula kozesa ekyo kyomusingako okirizavinga onyiikire kumulumya okikuume bulungi ogambe olusuno terukuumika baby face tekuumika Nalongo sigenda kusukawo kawo bampita Viki omukutu Viki exclusive kwengenze maaso okubeera nga nsinziira y'omu ku bakyala abalina IQ ezisukulumye kuza abalala nenga nawe osobola okukozesa IQ ye okuboostinga eyo nkoze ne Joel ku kamera ate weerabira video okubeera nga ogiwaka like okusubscribinga ku channel n'osobola okubeera part of the family such that next time ate oba oliawo tukwatagana bulungi olina kuyagala okwogera akatalekeka abantu banoonya nnyo bambe abasinga ne bambulwa nsonga nkulu eyo naye omuntu yenna bw'oba onoonya buli muntu kola abantu naye mu kamera kati nga bwentudde wano olwaleero omuntu yenna bwakubira nga njagala mu esimu yange siyinza butakikola era onjagala omuntu yenna nnoonya ng'onoonyeza ebintu ebyo omusajja njagala kunoba gwe nnoonya nnyo nga tonnavaayo omusajja ayagala okunoba ku mukazi gwe omukazi simanyi omusajja ate ayenda nnyo nze nfudde sinnalya ngenda nakwetta nnoonya nnyo nga tonnakola ki nga tonnaba kwetta simu yange eri 0753 53 63 34 ne ku mikutu egy'enjawulo nkozesa kitone Nalongo kitone nampejja ojja kuba onfunye ku nsonga ezo mmeka 2 ayagala okutaataganya eddembe lya Salongo takuba atatawaana I have black man here mbatadde jogena luzungu